Musisi yayita mu buvanjuba bwa Afrika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno yasinga kukosa ggwanga lya Tanzania ne Uganda era ng'abantu abawerera ddala 16 be baafa n'amaka g'abantu agawerera ddala 6 ge gayonoonebwa mu ggwanga lya Tanzania. Ate wano mu Uganda ebitundu ebiriraanye ensalosalo za Tanzania omuli Kakuuto, Rakai, Kasensero n'ebirala byakosebwa era ng'amaka n'ebintu by'abantu ebiwererako ddala byayonoonebwa. President Museveni wamu ne munne wa Kenya Uhuru Kenyatta basalawo okuddukirira eggwanga lya Tanzania era nga President Museveni yawaayo $2 200 ate munne n'awaayo $5 500. Wabula ababaka ba Parliament bategeezezza nti si kibi ekyokuddukirira Tanzania wabula nti President yandisookedde kuyamba bannayuganda abaakosebwa ne bafiirwa ebintu byabwe. Yakulooza nti ba Museveni oyinza okuba basibuka Tanzania kubanga luli yazimba y'amasomero naye Uganda amasomero gago bwe njagala okulowooza ng'omuntu kubanga mutanda agenda Rakai kubudaabuda abantu bakubiddwa mu Singa osoose Tanzania ayo kayinayoko ekintu kyatatubuuliranga. President agende Riere ayennyonnyoleko ku lwaki abaana be abalekanga bakaaba n'agenda nakyoncubiza abeekumuliraano. Naffe tekitusanyusa kubeera n'omukulembeze we ali mu kintu kye bayita public relations. Kyemmanyi nti Musisi yayita ku nsalo ya Uganda ne Tanzania wabanga waliwo ebintu ebyayonoonebwa manyi bulungi nti ku ludda olwa Uganda ate n'olwa Tanzania yonna waaliyo obuzibu bwe bumu naye nga bwasinga ku ludda olw'abannaffe ab'e Tanzania. Bwabeerawo abantu bonna abayambiddwa ndowooza ng'omuzungu bw'agamba charity begins at home. President mu mbeera ya bulijjo yandibadde asooka kumanya kiki ekiri e Uganda. Bwe kibanga President ensimbi zewadde ab'e Tanzania zaatuuse njagala kulowooza nti z'abannayuganda zigenda kutuukayo olwaleero bazaatuuseyo eggulo. Omuntu adduukirira nga awaayo amabugo tekyalibadde kibi eri naddala mu mbeera zaffe abaddugavu Abafirika. Naye President Museveni kyalina okumanya nti ffe tulina ebizibu wano ebitta abantu n'okusinga 19 abafiira mu Musisi e Tanzania. Era kyannaku nnyo okuba nti omukulembeze wa Uganda abantu 19 bamukanze okufiira mu Musisi ng'alina n'okukwata emitwalo gya $1 egiwerera ddala okuwaayo amabugo. Abaffe wano bafudde mu bintu ebirala bingi byolowooza nti bibadde byetaaga ssente ntono gavumenti okubiteekamu nga byetaaga ne commitment y'omukulembeze w'eggwanga nti ssente zabadde nnyingi okuwaayo ng'amabugo ku bantu olw'okufiira mu Musisi nga tulina ebizibu nga Uganda ebibuliddwamu ssente. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa ne Musoke Brian amalindirire. This is Kingdom TV.